Butelevu tukomye uli kuchenda munana akatunyeza musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi muwanguzi yeta wanika njagala kugamba nti ogenda kuwangula nawe yinza okubanga oli mu kiti ky'olimu oli munene oli muweereza olina erinnya ly'okoleredde naye ng'omulabe embeera naawe okutuuseeko nga kye kimu naye owangula otya era oyitawo otya Sumasala nsooka nze kwebaza abatuuliza bayinza okubanga abakitutte lightly naye si kyangu omusumba okuvaayo n'ayogera ku bulamu bwe nga tayogedde buweereza naye n'atubuulira nti naye ayina akaseera omutima we gwakola gutya gwamenyekera naye alina ekizibu ekyamutuukako engeri naye ne gye yakikola atya ne gye yakiwangulamu. Musumba tugenda mu kaseera ak'amasimu maama era waliwo beetegese okubuuza ebibuuzo beetegese okubuuza ebibuuzo simanyi nze kano bannaaka kugamba Mukama ebiseera ebisinga bw'osonyiwa omuntu amukusisinkanya naye gwe tunaba kuddamu kusisinkana muwalawo sinnaba ate nga akyagala nnyo mulabeko kubanga nze mulimu namusonyiwa naye kati mbuliwo sinaba kimugamba abeere free nsobola okuba nga ne mumusinkana mu mikolo ewaka takudduka buddusi aleme kunziruka ate era nze mwagaliza bulungi bo baganda bumwakwatagana tukwatagana bulungi nnyo era ngendayo tunyumya bulungi nnyo tuli wamu neja siti mwana yekka akuba nti bwe sirabako naye ate n'abaganda babalala era bo bajja ne bankyalira newaka wano we nafumbirwa tokyalina nkenyera tewateekawo kisenge wadde kubanga Katonda yatuyamba n'atuteerawo ettendekero lino wadde omwoyo yatukola bulungi nakakati akyatukola bulungi era kyensaba ddadi atuteereyo erediyo neetuuke ebugwere budaka bamwagala nnyo naye tebamuwuliriza tetwagalayo ne ku luseedi ebyo tujja byogera mu ofiisi era kubanga oba ogeredde ab'ebudaka mbaagala nnyo nno nga wekiwulira aliwo naakubuuziza ekibuuzo ngenda kubanga tekinzirukako ng'omwami yali wampala ennyimpi kyewava tewamusiimirawo oba ojja kukiddamu naye njagala kuwa ku mikono gyange amasimu abagenda okubanga bakuba ku 075 9 987 ne ku 039 321 7885 ogwo kwe tugenda okubanga tuyita okusobola okubanga tukwasaganya ebibuuzo byaffe leero nno mulina omusumba naye yafuna ekizibu ekitali kimu naye Katonda n'amunyiga omutima era mu kifo kino emutundwe wano ne bakunyiga omutima ogwo kale kibuuzo kiikyo kigambo ekikyambu nti omwami yali wampala ennyimpi kyewava tewamusiimirawo ono eyakuba empeta kale nze muli bati omusubira alabika yali mulabe ayagala kunnemesa kyamagero kyange kubanga naffe tuli bantu ate tusobeza ddala kati nsubira mulabe yali agala kunnemesa kyamagero kyange olw'okuba namulabanga ndabanga ali tokativu ndabanga oba bike nesigamba nti oba yali wampala ennyimpi bwe kiri ono agambye nti wabula story ya first marriage babadde bagyetaagira ddala kawulira gye twetaaga okuwulira babadde bagyetaaga naye ndowooza ono nno akankubye leero mbu pasita jjajja ono akuyina personal life si nnyangu kunyuma I guess for basumba bulamu bw'abasumba si bwangu basumba baagala nnyo okunyumya obulamu nga bubadde bwa buwanguzi naye obuli negative tebakirina kubanga eyabayita ye eva abeera positive so yensinga lwaki obawulira si bangu naye era tubakwasaganya mwoyo wa Mukama n'atuwa ekisa. Hallo wangi munnange yebaleko nnyo nkale taata amanya mpitibwa boss konve bade mbuzo lyo buwanguzi obuuze yakora yasaba tara kikuwangula kubana ngeno ndota biroti olota biroto ki ndota biroto bizindota emyoyo nga jinkozesa
Obeera wa taata? Mbeera Mpigi. Ndi mukozi ninayo nkolera. Mpulidde era ng'ekifo ky'obeeramu si kyewala nnyo Mpigi na wano. Si wazibu nnyo. Ojja kufunayo konnako naddala mu holiday. Ogiteeko okuwa n'eno. Ddala class eyo ey'abapya nkulu mukwano. Ojjeyo naawe olabe engeri Mukama gy'akusumululamu. Maama, ekibuuzo okiwulidde ekyo? Ekibuuzo okiwulidde. Naye byonna nabwangula mu kusaba. Bwe nawangulira ennyo nakunyiikira naddala okujja wano emutundwe. Buli wonyiikira mu kifo kino tosigala kyekimu. Era nze muli sikujerega sikola kinze omusumba we musanga nga tayitangako mu kifo kino. Tetukwatagana bulungi. Kubanga ekifo kino nkimanyi kyekiwagala, kyekisobola okuwagalira ddala nekikwambula buli kazambi yenna. Naye nze mu byonna era nasabanga nnyo ate nga mpita mu kyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 3:2. 2:6 nti laba oli Katonda abalina omubiri n'omusaayi, wali kigambo kintu kyonna ekiyinza okulema. Kati ng'omwo mwe nnyimirira tuusa nga mpangudde. Nayimirira nnyo awo. Ono abuuza Pastor Bulamu tonnamuzaalirayo kaana? Mukwano sinnabaddiya naye nga tugenda kuzaala balongo. Balongo bw'oyagala? Manyi bakigadde. Ate njagala balenzi. Kubanga talinayo kalenzi. Hello. Wangi munnange. Kama yebaziwe Musumba n'Akamate. Ayo bw'ekitiibwa. Muwanguzi waffe Mukama yebaziwe. Yebaziwe Omunazaalesi. Kakati Musumba n'Akamate nze mbadde njagala onziriremu ekibuuzo kya ffene, ekirooto kya ffene. Kya Jaka Fruit. Wanje? Jaka Fruit. Kubanga sitegedde kubanga nze nakakirooto emirundi 2 naye nga obudde. Ati bannange nsubira budde obujja eno bw'atalina kyabadagala okuza. Yakakirota nti akirootera mu area ki? Ebiseera ebisinga ffene asikiikirirwa omukisa. Omukisa. N'ebiro. Omukisa biro era bibeera nti ebiro byo bikoze bitya? Ebiro byo bituuse. Naddala osobola okumuloota ng'ayengedde ate abamu omuloota akyali muto n'omanya nti kyoyagala ebiro byakyo tekinakola ki? Oba naddamu. Hallo munnange. Abeewala ojjako wano wiiki emu n'onywa n'oddayo. Hallo. Hello. Wangi munnange. Yebaziwe Mukama. Amiina. Begumisano mono kuva Ndeje. Bali Mukama okumuwanguza omusumba waffe. Amiina ssebo. Ekirala kye mubadde mubuuza. Oyo we yafuna yali talina emulanti kuba yayingirira obufungo bw'omuntu omulala nga nakyo nekibeera kibi saidi ye. Aliwa ono mwami ono Musumba Bulamu gwenfunye. Wamusanga n'abaana 2. Namusanga n'abaana 2. Kati abaana abo they need different mothers. Kati naye yabafuna nga tanabakola ki? Kulokoka. Kati bwe yakikola bwatyo. Naye bambi naye neyeekuuma. Nawe Mukama nakuuma. Abantu beera n'obulamu obw'emabega. N'obupya. Hallo. Mukama yebaziwe nnyo. Amiina. Sorry. Ono agambye bazadde b'omuwala baamala ne bakitegeera. Abazadde b'omuwala abaamala ne bakitegeera naye nabo basirika balaba siina faya gwenzizaayo. Era kati nabo bakisirikira naye ate n'ekirala omuwala abazannyira ku buwongo. Bwe bamubuuza taata wa mwana abasirika busirisi tabaddamu kwegamba omwana alinga yabategeerera. Naye mu byonna gye tuwulira ayinza okuba yabaleetera kagaati. Era ye aleetera yabazimbidde n'ennyumba. Kubanga ono omusajja kati abeera bweru ssente ayina. Yali omwami wo. Abeera bweru oli omukyalo oli gwe yafuna ow'empeta. Mutuuze kati naye yagenda n'omwana wange gye yagenda oli gwe nazaalamu. Toddangamu muwulizaako. Asiddangamu naye mu byonna ono brother gwe nkugambye ow'empigi. Mbu yamukubira ku ssimu n'amugamba mama Rimpad ali ludda wa? Mwana wa mumbuuza ayagala omulabako. Brother yamugamba kimu nti tamanyi wendi gwe munoonyereza omukole ki omulabe. Kati najja n'abimbuulira kati mbu n'amugamba
nti n'ekirala mukonjagala onnyambeko natandika essomero ne Luweero. Kati ono omuwala waagenda eri mukyala bagamba mbu ayina essomero e Luweero, which means essomero era baalikola ki? Baalitandika n'omusajja ono. Kati biri awo bityo ate nze sibiyingiramu nnyo olw'obuweereza buli, njagala bugende mu maaso. Ate kati onaayingirira omwana ali bweru. N'okusonyiwa wakola otya? Nasonyiwa. Ate naye Mukama akuwadde. Ampadde era sitoma kubanga omwami wange bannaye namusanga ategese. Era abaana abawala abali eyo mwekuume ebyammwe gye birinze nasanga nnyumba yaggwadda buli kimu. Bakuwa package. Nkugambye. Anagambye atya? Hello. Wanje munnange. Musumba Mukama yeebazibwe. Amina. Nze Teddy Fort. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe maama, webale kuwangula. Yeebazibwe Munazaalesi. Kati musumba mbadde nyina ekibuuzo nyambaako. Okuloota ng'ovuga pikipiki ng'ate ogivugira mu lusozi kimanyisa ki? Kakati mukwano. Ekirala ndoota nnyo nga mbuulira enjiri mu katale naye ndimu okutya. Kakati maama. Hello? Akwanti kastanziza programu ya muwanguzi ku birooto. Mbasigenda kugimalako nayo. Naye ebirooto byonna bye tuddamu bijja okusinziira ku muwanguzi bw'abaakoze atya bw'abazze. So njagala abawanguzi bange mukimpuliririreko itogamba ate musumba aganye naye ojja kujja wano mu counseling obiwandiika ebirooto byo lwojja wano e Mutundwe ku Monday, Wednesday ne Friday. Abasumba babeerawo waggulu wali mu church era bajja kubanga bakuddiramu ebirooto bye byonna. Nsaasire nze nzivunula okusinziira ku muwanguzi embeera gy'abaakoze atya. Era ndoza twatandikidde ku kiri kye waloota nga ffene akoze eki? Nga atuuse. Waloota olya ffene? Nga bamumpa mulye. Naye ati fasi nali ngano mulya. Buli nannemera nangamba mulye ne mulya. Notegeera nti ebiro bituuse. Bituuse. Na wali nendabira ddala nga njawudde abadde abenzi ng'agenda kunjawula nanjawula ne banteeka wakati. Okay. So mukwano gwange wembadde ntambulidde nti ntya ebiseera ebisinga osobola okuloota ng'oli ebibala omwoyo wa Mukama aba ayagala obale ebiki obale ebibala naye ate ne wabeerawo okumanya nti eno ye sizoni eyaki sizoni yange ey'omukisa. Abamu oloota ebibala ebyo nga byengeredde ddala era ng'abamu ng'oli kubisaavinga muli kubirya n'omanya nti tayimu yeetya tayimu yeeyo. So omwoyo wa Mukama ajja kireeta oba osobola okitegeera oba osobola okimanya ddala ng'obaddeko n'ensonga gy'okola otya gy'osabira era Mukama ajja kubanga akuddamu bulungi. Onaagambye ata pasajja what about dreaming nga you are getting 100 mangoes. Emiyembe egyo mukwano nga teginnabamanya omanyi waliwo abaana ba Isirayiri we baasaba Katonda ennyama n'abawa ennyama nebayita mu nnyindo. Kakati abamu Katonda abaakulaga ebintu byoyayaanira ebiro byabyo tebinnakola ki tebinnatuuka. Kati olabanga ggwe abamu okutta enkonyogo okuba emiyembe mito teginnaba wadde n'okwengera. So mukwano ebitannaba kwengera ogira okulindako bikole bitya? Noonya Katonda ogumiikirize ate owummule olinde ebiro by'ekintu ekyo. Ebintu byonna Katonda bw'abikolera mu biro ebituufu bireeta essanyu, bireeta okuwummula, bireeta emirembe. Ne bw'ofuna ekintu nga wakyanguyiriza bwanguyiriza ennyama eyo ejja kuyita mu buki ajja kuyita mu nnyindo. Yagiba wasebo naye bayita mu nnyindo. Hello. Wanje munnange. Amina. Musumba omwaka wunga n'akalya wanje nga bampadde kaddomanyo ebeera mu mpege mu bikungu bagisomayo wansi ne bampa ogwo omubisi ningunywa naye saategedde kiroote tembadde nsa musumba mbadde nkusaba taata. Alo nakyogedde abalina ebirooto mujje wano e Mutundwe olunaku lwa Mande n'olwokusatu n'olwokutaano ennaku ezo omusumba yenna ajja kubanga abavuunulira ebirooto. Nze wano mu program ntambulira okusinziira ku muwanguzi w'abaakoze atya bw'abazze. Hello.
Alo, yes, we Amen. Amina. Kati. Nabatenga ndi. Ntunga zengedde nyo. Ndio mukisa. Ne kuvaako akasota nekanyingira mu bukyala bwange. Njangu mukwano bakusabira essaala. Omukisa wakati mu kikolimo ekyo. Hello. 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 Anaituddeyo ku bibuuzo. Wangi mukwano. Hello. Hello. Yes, we have. Ayiwe ekitiibwa. Yebazibwa Munazaalesi. Ekimbadde mbuuza. Ekala ine emyaka emeka n'abaana beebameka. Abuuza nze. Akibuuza. Nina emyaka 33. Mpozi omwana nina omu. Kale olaba. Mugana okufumba myaka 33 Sitani yali akudibisiza ku myaka emeka ejo. Ogambye otya mukwano gwange? Hello. Hello. Ngenda kunsaasirako. Tugenda kubanga tukuma mu dakiika zaffe zino ezijja. Tugenda kubanga tukuma mu dakiika ezijja. Okay. Serevu tukomye oli ku 98.7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Njagala kugamba nti oba ofaanana otyo oba oli mu kiti ki kyonna kye kitwala tegeera butegeezi nti omwoyo wa Mukama akyalina chance. Musumba Tom atera okugamba tofiisa biki. But passage about people who can't come to church immediately. Oba kuki mukwano nze kyoya Abanga amaze okuloota. Allo. Njabasa babere ku mwangu tawanika okusinzira omwanguzi nze bwabaze bwenkikwasaganya. Allo. Hello. Wangi munange. Yes, yebaze. Amina. Mwangu waffe yebale kuwangula. Haleluya. Nze Esther Kajansi. Kakati nange nebaza omuwanguzi waffe olw'okuwangula nange nsiza Mukama nti ajja tuwanguza naffe. Nekira musumba jjejje. Ebibala bino bw'olota ng'obinoga omuyembe ng'oginoga naye ng'ate kuliko abakuumi. Ate ng'onoga ogabira n'abalala balye ate n'omala n'osangako n'ogumu nga guvunze n'oguvunde bakitegeeza ki? Anti munange waliwo akuumya omukisa gwo. Ebibala bikiikirira ebintu bingi, si bingi nnyo ebisobola okutawaanya ebikiikirira ebibala eby'omwoyo ate n'omukisa. Amenva ago biseera ebisinga Mukama agakuwanga ayagala ogonde. Agakulagana ddala naye ffene omuguba mukisa. Ebibala ebito byolaba ng'onoga obikuba enkonyogo omanya mukisa gwo naye tegunnatuuka kukola ki? Tegunnatuuka kuliibwa. Hallo wangi ndowooza otuveeyo kati. Musumba Mukama yeebaze. Amina mukwano. Amanya n'eddoboozi nnyondo ya Yesu Eriya kiwatula banyi gwe bamanyi nga Moses. Esebo. Muwanguzi waffe Mukama yeebaze. Yebaze Omunazaalesi. Wangula. Ekitiibwa kya Yesu. Mukama yeebale kusobozesa. Haleluya. Nange nkubye kwebaza kuba nange njiziza mwamu. Olamu bukyasobola okweyongerayo mu maaso. Ate okulogoota n'ovaamu omusaayi munyendo munundi ogutaliko. Hello. Yesu yebazibwe. Amina. Nange nebaza Katonda okuyitamu. Nange musumba okwebaza kuba nkutte bannange nalose ekirooto. Nebaza Katonda nti kubanga ekirooto kyendose kikyaffe ate nakirose kiro. Nalose nga ndi mutundwe. Naye nga ndi mukulya ffene naye nga ndi mukugabirako mu kyati nga ndi eri waggulu gye tutulagula naye nga ndi mukusaabingako bwenjizaako bwempaaka abantu. Kati ogwadde kwera n'endotaagala nga waliwo omuweereza aze ku kyati naye nga mpadde entula. Ekyo maama kimala ekyaffe naawe era ekyo kitegedde butegeezi. Ekyentula
Aga tugende ku kyafenenze kye nagiddeko olwaleero ye muwanguza zze. Ye mama. Je otoli wanene kumpi? Kumpi ndikawala. Ndikawala. Ya n'abantu mmwe. Ne twayogedde nti omukisa gusiikirira ki? Ate omukisa gw'otagenda kulya wekka naye ogabireko n'abaki? N'abalala. Kati yingira mu ssaala okisabire era Mukama ojja kirabanga akireeta. Basajja ky'okulootanga mwoyo omutukuvu. Musumba nze nsaba omwoyo eyakuwa okuvuunula nanga amumpe mpulira mweta. Mu linnya lya Yesu omwoyo oyo Mukama amukuwe. Mukuwe mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mukuwe musumba ate nzina kasooli abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri. Bayibuli esomesa egamba ne balekerawo okulya kye bayita ki? Emmaanu. Ne balya ku kyolowooza musumba. Batandikira ku ki? Batandikira kasooli omwokye. Ne balya ku mmere ki? Obulamu ne bukyusibwa. Naye Mukama mukwana agenda kukyusa obulamu. Ebirooto mbivuddeko. Jogera musumba kati ndooza bireka mubitegedde kusinzira musumba nga bwe yazze. Mubuuze ekibuuzo naawe ky'owulira ng'okyetaaga. Hallo. Hello. Anje? Musumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Yeebaze omuwanguzi waffe oyo yeebale kuwangula. Amiina. Musumba nzijjeyo leero emutundwe naye mbadde njagala kulabaako okwogerako naawe. Wazze mu kusaba? Wange. Yangu mu kusaba. Ye nkanti buli lwakubiri nzija naye sikulaba njagala kujja leero nkulabe. Naye okwegayirira kwatandise dda nno munnange. Anti nkyali ku mulimu ate bankozesa. Kale maama. Kale. Nja kunsangawo ku reception. Nga tumaze okusaba. Hello. Muwanguzi otuwa amagezi kifa abaagala okutandika. Aliwo nana agambye muwasumba muwanguzi atuwa amagezi kifa abaagala okutandika obuweereza n'abaami baffe. Magezi gye nandi muwadde byonna kasita Katonda nga ali wamu nabo basobola okutandika. Baba basobola tekasita abanga omuntu aliko kkoolo okuyitibwa nga kukuliko mwami nowakola ate tasobola kukuziiza. Atasobola banga oba oliko okuyitibwa. Kyogamba musumba abaami oba abakyala wayinza okubeerawo embalanga oli ddala nga wamufumbirwa naye nga tetayagala kulabanga otutumuka. Yekiri ekyo? Bangi nnyo. Kubanga mu byonna pitako mu bantu abaleeta bakansolinga nagamba kino na kino naye kati kiriwo ekiti emugamba ayimirira osabe Katonda. Ayagala tayagala omusinge. Era abaami baffe beetaaga kusabirwa. Kiddemu okyogere ku saidi y'abakyala bakitegeere. Abaami baffe beetaaga kusabirwa abakyala abali eyo. Ngeri ki? Mungeri kati tugeze nga bagambye nti olio nga olusi tayagala oba munaamusinge musabira ajja kukalusi tabaye nga ye wabawo ekimwambala kikuba ekiri mu ggwe. Kati musabire ajja kukyuka atakugondere. Nze kati omwami wange yampasa kimanyi nti ndi muweereza kubanga ekyo nakisaba nenkigamba Mukama nengamba Mukama tekalompa omuweereza munnange tunakwasaganyanga. Nina n'ekintu kye nasabanga nange mu bulamu bwange kasita nategera nti ndiko call. Mukama ampise nenga Mukama ampa omwami anaasobola okuwanirira naddala ku area y'abaweereza teweetaaga kusaba musajja material things. Nti Mukama ampa omusajja ow'emmotoka biki ebyo weetaaga omwami anaasobola okuwanirira ekiri mu bulamu bwo n'okusapootinga. Bwe kiri manyi buli level kwogenda
obaako n'ekyomuwendo kyoba oyagala neddala obuweereza bukibeera kya muwendo mu bulamu obwo ndowooza omuweereza osobola okulaba kyekituuka ku buweereza ekintu kyonna osobola okukikola bekiri kati oba tolina kusaba ono mu mmotoka biki baddemu omwami anaasobola okuwanirira Katonda kyatadde luddawa eri obulamu bw'oyo omukyalo nga temukompiitinga kyani kyoli mulina okukwatagana obumu mulina okubeera obumu asembayo alo ono agambye halo pasita okuloota ng'osaba amaza birooto byonna sijjabbiddamu bannange nziramu birooto okusinziira ku muwanguzi byaba yaloose bw'oba olimu eriyo eyo kyenkolako ekyo otherwise siyinza kweyongerayo. Pastor JJ, please ask Muwanguzi what was her greatest challenge in the single life. Muwanguzi Sala Malaysia akubuuzizza kisoomooza kinnyo kye wafuna nga pasita omukyalo omusumba ng'oli mu bwasingo. Ndi mu bwasingo yeebalire ddala Mukama amuwa omukisa. Bannange challenge gye nasinga okulaba ennyo ye challenge ey'abaami bano abajja nga tazze nti oba azze kulokoka naye mba azze kutajetinga kiri munda muggwe kukisuula. Eyo yoyo nagiraba pozi ne challenge endala n'abakyala bano bakulabanga baba tebakusaamu kiti baba bamagamba yalabika ijja nakutwendera kuno biki kutwendera baami baffe. Eyo challenge bweri pozi n'ekirala olusi oba toyina kubikula sikaati toyina kyakulya. Eyo nayo challenge eri awo nayo oguma bugumi n'ogamba Mukama gwe yampita. Pastor Singo obuulira enjiri ya abasajja ne balokoka. Abakyala bayinza okutabuka nga tolina mwami balowooza ogenda kutwala baami baabwe. Naye gwe ebyo ebigambo bajja byogera naye mu byonna ogumanga ate noonyweza sikaati. Olina wajja atya ne wajja atya gw'oguma. Era n'abaami asobola okujja nga akyali mu akatawuka ak'obwenzi n'akukwana pasita nnyo nnyo. Hello wanje munange wewe ekitiibwa ono simulala maana all season kikompora kya ekikatamiza irubawa nyamata okuva mu timu tugenda mu ggulu omugole anti ye embaga yanga 12 January yegenda okusooka mwaka gujja. Kakati abakazi beba abalwanyi b'entalo ba player warriors abo beba abakyala abalwanyi b'entalo ku myaka emitoka leto gimuwa ku myaka 3 gyalina banna abadde yeetaagamu n'ekipeno gye wakafulumye ya ona asooka gyebulizeemu mu butuufu kubanga nsanyisiza nze obujulizi bunkoze bulungi nnyo. nje muweeku akawunti yo ku lwokutaano nansasula ndi mukujjaawo mubeegayiriza essaawa zino kale simanyi oba naamulaba mu butuufu agisaana agyebulizeemu ngenda gimuwa bijjawo bannange Mukama akumpeera ennyo omukisa webali kulwana webali kuyiga olutalo n'oyimirira Mukama akikubalire ate akusanyuse mu linnya lya Yesu. Hello asembayo onagambye Pastor JJ nga we are sitting with pastors yet my husband is white and unbelief. Pastor JJ, I always dream my husband nga we are sitting with pastors yet my husband is a white and unbelief. Mukwano Katonda bw'amala okwogera teri ayogera waggulu wa Katonda. Bw'abanga akyogedde bw'atyo kikkirize kisabire era ojja kirabanga kituukirira. Ona agambye atya tasajidde mangoes but they were too soft almost getting rotten. Please help. Kikompola waffe Kajjambo pastor nze nsaba kumanya different mu kukokota amenvu agengedde kuba kugonda oba mukisa. Okay, the pastor nze nsaba kumanya different mu kuloota amenvu agengedde kuba kugonda oba mukisa. Mukwano kukuba kugonda okwo kugonda amenvu Katonda alabikira mu kigambo kyaki kyakugonda. Please Pastor JJ dreamed having a bowl of mangoes but they were too soft almost getting rotten. Mukwano ogwo mukisa naye gugenda kugendako
gwagala kuvundako. Halo. Anje munange. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Eweebwe ekitiibwa. Muno Rashid Mukono. Muwanguzi bannaye obulumi obwo. Bulumi bw'amaanyi nnyo. Nange bwe nayisemu. Akuba nti nze nali mulokola ate mukyala nga akyali awo. Kale nange nali mulokole nga ndi awo kwentowente siri nnyo. Naye obulumi bwo obuba bw'amaanyi nnyo muno gw'oyagala okuyiwa. Bambi. Naye kati yamuzaalamu abaana bammeka kye nayagadde okumanyi. Oli eyasooka omu. Oli omuzaddemu omu. Naye nga mukoze obuweereza. Okay, nagambya bannange abasindisa message nzirabye kansome musumba bolota fene nga yengedde naye ng'oli mu machuali bin pakedo omukulunga munene annange ebyokwongera binna bimaze dda pastor Jajja wa church onagambye pastor Jajja in our church they say women shouldn't stand to preach. True Joani bweyogerere ekyo si kituufu. Omukazi ayina okuyimirira n'abuulira ki? N'abuulira enjiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era ndooza nakano tukabawe tuwe ku mukisa abaweereza ng'abaami baabwe si basumba oba n'abasumba naye nga balesi bakyala baabwe ne baweereza. Nange ngenda kuddayo munnange mwami Juuko mugwe mu kafuba mweyanze kinene nnyo ekyo. N'akuleka n'akukkiririza n'akuwagira. Iye. Mwabakiyitamu mwakiraba. Bakuba emikono togiteeka kubakkiriza. Nze nino basabira. Ate ng'olugenda nga bali ogenda okulaba ogenda okuwulira muri munda nti Saala mulumbo oyo agenze nengenda ne musabira ate Katonda n'akolerawo. Ngeguli mmanja nti tambula ogende wadde agenze aganye omusabira oli omwami naye gwe tambula ogendeyo. Era nga ntwala obuvunanyizibwa nengenda ne mbasabira. Mazima ne ku WhatsApp waliyo ebibuuzo bingi naye mukwano mu nsaasiro olwaleero kye tufunyeeko tutwale n'ekyo. Obudde bwo bukoze butya? Obudde bwo bambi bunziruseeko ebibuuzo ebimu tubiddiramu okusinziira ku bonna. Praise God selector, thank you for the program for the singles. Bingi nnyo naye katukkirize tukomekereze wano manyi nti Mukama alina n'ekibuuzo kye kibabuulizza edda nze manyi kiddiddwamu otusaasire naye akaseera kange keeko ate tugenda mu kye bayita service. Tovaako ebirooto ebisinga mu programu eno nga babuulira enjiri abasumba bamanye okuwa enzivuunula n'obutabo bwa musumba Tom Mugerwa. Mukwano ne bobanga oli mu Uganda jangu obugule mulimu akatabaako ak'endagaano ya Katonda kalaga ebirooto n'okuzaayo olutalo mu nkambi za sitaani. Jangu obutabo obwo obugule ebimu nawe bijja kuyamba. Ate bobanga oli kumpi wano mu kibuga oli wano kwetoloola mu Kampala mu Uganda muno kunaye kwatako ku bbaasi linnyako abantu bava bweru ne beeteekamu tiketi no kinkwasa ennaku ate nga kinsanyusa. Bagamba okulira n'ennyanja sikola ki naye olaba abantu nga beeteekamu millions 10 millions 2 najja naagwa wano wiiki emu n'amala naddayo. Jangu mukwano naawe ogweko wano kawidaki naku 3 naku 2 ojje wano naddala mu class eno ey'abapya ofune omusingi ogwo. Ebintu bino byonna ojja kuba ng'obitegeera bulungi oyiga okwesabira naawe oyimirire. Ennaku ze tulimu si nnyangu, nnaku za biseera bya luvannyuma zeetaaga okuba ng'otegedde okulwana olutalo. N'olwekyo mukwano obutazirika bizibu bingi nnyo bisobola okukulumba. Obutazirika waliwo omukyalo omu yagenda okwesanga ng'omwami azadde mu metron. Omwami headmaster yazaala mu metron amuzaddemu ki yamuzaalamu balongo. Mukyala agenda okujja nga maama asitudde abaana 2 nga bonna headmaster. Engoye n'azeeyambula ne kakati taddanga ngulu. So emitawaana giyinza okukuzingako naye jangu oyiga engeri y'okunyigamu omutima. Obulamu bwo busobola kubeerawo butya wakati mu bizibu by'ensi eno ate ogenda biwangula otya. Mukama abanjagalire teeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange ndi mu maaso go era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose
jja amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Tusabire Saala mukwano. Sumba. Katonda kitaffe mwana omwoyo omutukuvu tukwebaza taata olwaleero walumanya nti naabeera mu kifo kino era tunaabeera mu Katonda waffe omulungi. Mukwano gwange nnyongera okuddiza ekitiibwa n'amatendo kabaka gwe Katonda yampita mukwano nzikiriza nti mbutuufu oli kuliirwange. Nkwebaza ku lwa Daddy Tom ne mami Mukama n'abaweereza bonna abo mu kifo kino taata obakoze bulungi nabo batukoze bulungi Mukama era tusaba obongereyongere kabaka nange onyongereyongere n'amaka gange n'omwami wange kitange ate omusumba omulungi. Tusaba otwongereyongere kabaka tuune Uganda yonna tuyitewo tugendeyo yonna taata mu America yonna Mukama taata line Katonda ngene radio yitukeyo kabaka. Twesabidde omukisa gwa jjajja Faiza kane Yakobo ne Ibrahim gutukulembere tulabe ebintu ebinene tubulire ebintu ebinene Mukama naddala kitange atongera okwaniriza bamuwanguzi towanika mu kifo kino beyongere nga buli lucha buli olukedde kabaka yongera obujulizi eri abantu bo yongera okuwonya abantu eruyi n'eruyi mukwano gaffe omusumba omulungi tusabye n'okwebaza nga tuyita mu linnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amiina era Amiina. Nyongera okwebazaako Katonda lw'omwami wange yanzikiriza okuweereza era mwagala nnyo kubanga yanyiga ebiwundu era mwagalira ddala Daddy Bulamu nkwagala nze mukyalawo Saala Muwumuza Bulamu era bulungi era nkomawo. Eri erinnya wali muwabuwi oba wamusanga nalyo? Erya Bulamu mukwano nali musanga nalyo ate nange Mukama nampa ery'Omuwumuza. Kugamba Uganda gyaffe abalungi producer wange yatuuse dda wano mukululoni Mukama akwennya omukisa atuteekayo ku mpewo. Mukama abanjagalire nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Saala Muwumuza Bulamu. Mwami batuweera omukisa. Amiina. Abakyala mwenanga omwami yakukkiriza okuweereza ddayo omwebaze ndozo omwebaze. Okay. Yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.